Gange nze Tamale Mirundi Joseph Junior, mutabani wa mwami Tamale Mirundi Joseph Senior. Kitawo tulaba nti ayambala beneti ya Yesu naye olwaleero bakwanjudde ng'omu ku bajoinize people kikyasukiriza okujoininga people. Taata we asobola okusomesa naye tasobola kuwa mutwe gwe. You see, abazadde batwala ku ssomero tuyigayo ebintu bingi okwawula ekituufu n'ekikyamu. Nze supportinga generation oba supportinga obukulembeze bwa President Museveni obuliko okukyuka abavubuka badde mu ggwanga lyabwe bekwatire mu nsi yaabwe. Naddala wogamba nti abavubuka bajja kuyimba bali mu sectors ez'enjawulo, ekiseera kituuse n'ebyobufuzi nabyo babyekwatiremu mu nsi yaabwe. Abavubuka ba generation leader baffe nga bw'olaba ba Bobi Wine kijja kuba kya bugunjufu okuba nti mpagira generation cause. Kuba buli kimu Bobi Wine kyayogerawo ekiri mu Uganda okubba ettaka nepotism buli kimu. So me as Tamale Mirundi Joseph Junior identify with Bobi Wine ku struggle ey'okukyusa eggwanga lino, okulaba nti abavubuka bafuna emirimu, okulaba nti emirembe gikomawo mu ggwanga lino, okulaba nti unemployment ekoma, okulaba nti nepotism ekoma. That's why I support the struggle and today I'm very happy to be part of the people power movement. Tekisobola kutwawula. Yes, kijja kuleetawo buzibuzibu kubanga ye musajja si mwangu wa nnyonda atambula n'asidi. Naye nga ndowooza nti kyenkola kye kituufu ku generation yange. Generation y'abatata baffe ebadde n'emyaka 3 okulaba nti ereeta ebirowoozo ebirungi ebizimba eggwanga lino. So I think kati nze Mirundi Junior omuto nange nnina okulwanirira generation yange okulaba nti twekwatira mu ggwanga lyaffe. Nenze ndi wa people power nadikire yalinga dda. We nali ne ku university ne mala university nendikire yalinga nti ndi wa people power. Kye yankolera yangamba kyantonedde kye kitiyo na antonedde kitiyo ne cement. Kye yantonera kyokka nebaza nti kuba bagenda kukuba amasasi kye yangamba kyekyo kyokka ne twekwata mu ngalo buli omu n'ayawukana n'akola bibye. But we still in touch, we talk. Politics tayawula family by the way, because politics serotalo. Politics bibeera birowoozo ebirungi ebizimba eggwanga. Ate kebe family yo ne mwawukana mu ndowooza mu psychology, kati nze nasoma psychology. I know humans tebasobola kubeera nga bagrowinga buli kiseera. But this is for my generation and this is our time as youth. No, okuba nti nsomedde ku ssente za President Museveni, President Museveni atuyambye nnyo family yange. That's true. But obuyambi obwo si bwa bwerere. My father has been working for him. Ate ekyokubiri tusobola kugula bantu. Ekikyamu kibeera kikyamu. Ekisa eggwanga lino bantu kusirikira mazima kubanga olina kyo benefitinga. Olwaleero abantu abamu bali bavuma mwami Museveni nga bali mu people power we batuuka mwene alemu ne boogera oludde kyawaayi tebamwogera kubanga bamwagala, bamwogera kuba balina benefits ze bafunayo, ofunayo akasente, ofunayo akamotoka. Naye abantu b'owagira bamaze mu buyinza emyaka 35. Kakati gwe bakugulirayo akamotoka ne bakuwa n'ente 3 enkadde nolowooza nti buli kimu kiteredde naye ng'otunda eggwanga lyo, eggwanga eritalina malwaliro, abantu bafa, otunda land grabbing, abantu babba ettaka ly'abantu nga beeyambisa emmundu, otunda ebintu bingi nnyo ebitali tebenkefu mu ggwanga lyaffe. So okundabanga mbega I don't think this is my decision. NRM etera okujja eno nejjayo abantu ng'ebawadde ssente oli mwetegefu okugana ssente za Museveni? Nze Mirundi Junior manyi all avenues esobola okuntwalibwa President Museveni. Nze manyi because my father y'omu ku bantu abamukoledde. But sente zituuka ne zikoma amazima n'okwagala eggwanga lyaffe. You see, ekiwedde mu generation yaffe not being patriotic. Buli we tusirikira amazima, buli we tutya kino sijja kyogerako kubanga nina byenfuna. That's not true. And as youth we should take that time now to change our country, to change what is going on, what's wrong in our country, tubyogereko era tubirwanise.